tubaagaliza okutuuka ku mazuukira g'omwaka guno ate n'okubaagaliza emikisa gya Katonda. Ge maanyi gaffe ng'Abakristu, senga Yesu yakola byonna bye yakola n'alemera mu ntaana, twalibadde wano kaakati tetwandibadde. Naye olw'okuba teyasigala mu ntaana, okuzuukira kwe bannange kutuwa amaanyi ne kutuwa n'essuubi. Kyova olaba nti bwe tufiirwa tusigala tulina essuubi nti otazikiridde n'ajja kukola ki? Ajja kudda. Kye tusaba ng'abakulembeze b'eddiini kwe kulaba nti Katonda yatutonda kukola birungi, kwagalana, kuuma bulamu buno. Awo ne tukubira omulanga abo bonna abakola ebivve, obutemu obususse, obulyake, obubbi, okuwaayiriza, byonna ebibi byonna bye tumanyi ebigenda mu maaso, ffenna tuzuukire Mukama waffe Yesu Kristo nga tukola ebirungi, nga tujjukira amakulu g'omusaalaba. Yesu oyo yafa n'azuukira atukuze ebirowoozo byaffe, atukuze emitima gyaffe, ate wamma atukuze n'emirimu gyaffe. Tubeere nga tugobera Kristo omukulembeze waffe, ate yasobola okuzzawo obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tufiiriddwa abantu abawerako, naddala mu budde buno obwaki, mu budde buno obwa COVID. Tusiriikiremu abantu abo bonna abafudde ku mitendera gyonna mu Uganda ne mu nsi yonna. Tubakwase Omukama abawe ekirumulo eky'emirembe. Kati bannange obulwadde gye buli, era wano nga Bishop Lwale wabadde atugamba nti kweyambise ebyo bye batutegeeza SOPs, ate n'okugema kutuuse. Era ti Bishop nga bwagambye bw'oba otidde okugemebwa togendayo. Okay? Abamu bakyakutidde, era nsaba gavumenti efulumyewo okunnyonnyola abantu ku leediyo ne mu mpapula z'amawulire okutyoka okuggweewo, ate n'okumanyira ddala kiki kye tufuna. Obuzibu tulina ku mulembe gwaffe guno, social media zifulumya bingi ebikyamu n'ebituufu. Kaakati gavumenti tugisaba tuwe platform ng'esobola okunnyonnyola bulungi ebikwata ku nsonga eno, ate abantu bonna basoboka era basobola. Wabula waliwo bebaga nti gwe olina kino na kino togendayo. Nakyo kirungi okumanya, ate tulabe ekiddako. Ne tumaliriza nga tubaagaliza amazuukira amalungi, ate ne tugamba nti byonna bino tubiwandiise ku lwa Katonda n'ensi yaffe.